Yebuvuddeko omukulembeze gw'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalagira abatuuze abaali baagobwa mu kibira ky'Ensowe mu disitulikiti ey'Egomba badde ku bibanja byabwe ku baali babeera kyokka ne kitasibwa mu nkola ng'abatuuze ku byalo okuli Kaalusina mu kiseera kino balumiriza omuwabuzi wa pulezidenti Yiga Kisa kya Mukama okwagala okweza ekitundu ku ttaka lino nga bagamba nti ne ppiki zaabwe zibadde batambulizaako emmere yaabwe. Ono yaziwambye. Pulezidenti waffe watuddiza amataka gaffe Kisa kya Mukama lwaki naleeta abantu ab'okutema Kisa kya Mukama atuli bubi pulezidenti tuyambe. Ettaka lyaffe okuva olwo n'okutuusa kaakati tubeera wano ku ttaka era tuli ku ttaka kati tetumanyi Kisa kya Mukama gye yavudde ate atugobe ku ttaka atujje ku ttaka lyaffe lye baali batuwadde ate alitwale alifuule afuuke nga pulezidenti atufuge ku ttaka atukube bakitwalaganye batandike okutugoba ate kwe watuzza yavuddewa okujja okutubonyaabonya atyo. Pulezidenti oba yabazza ku ttaka lwaki teyabawa kiwandiiko era lwaki tateeka mu nkola ne batugamba mu bye twogera bya bulimba. Mukama waffe tukwegayiridde twagala kumanya Kisa kya Mukama ne banna abamwekulunguluddeko awo be balina obuyinza oba nga bukambula ebintu byaffe byonna ne bifa byonna abantu ne babitwala bwe yajja nabo enterahamwe ziri muno abakongo be babitwala ne sente ebyali mu butundu bwale bwaffe. Aleni Kyomugisha omu ku batuuze alumiriza nti ennaku ez'emabega Kisa kya Mukama yalumbye abatuuze n'abaligita emigoba nte era abasinga ku bano baabuusewo n'ebisago eby'amaanyi ng'alumiriza ng'abamu ku bali ku kibira kino bwe batali nzaalwa bo kye bawakanya. Abaana n'abalala be tutamanyi naye kataata abaana enzaalwa nga Kisa kya Mukama juze yazze neyeegata n'ewarukaga neyeegata n'ekeyihura neyeegata n'ekeyitale neyeegata n'abantu bonna abagaga b'ekigezi wamala n'aleeta abasirikale be abakuumi be ne bataakinga abaana mutale mu nsiko ne batandika obbakuba amasasi ne batandika obbakuba emigo omwana ne bamukuba omugo mpaka gonna nga guweddewo. Abamu ku baatwaliddwako ppiki zaabwe be tukutteko emigongolo by'okwerinda baliko bye boogedde. Kisa kya Mukama basooka kumuwa hiika 6 yasooka 25 n'azitunda endala abadde azifunye mu Kalombe mu byagaana n'asirika. Kati twegaana Kisa kya Mukama oyo agamba konkona akozesa erinnya lyo ffe kati twamugamba juzi ntugamba okozesa ebirala kozesa nga gwe obuyinza bwo tokozesa erinnya lya pulezidenti. Bano bagamba Kisa kya Mukama yeekubana n'abagagga ettaka lino ne balitwala. Kya Mukama yeegata ne bano ab'emiti batubonyabonya batuta tetusobola kubevanguliramu. Tubadde tusaba otuyambe bevanga ne bano ne balimbalimba ne batuta tubadde tukusaba otuyambe. Kyokka ye Kisa kya Mukama ayogerwako gwe tufunye ku lukomo lw'essimu yeeganye ebimwogerwako n'asaba abalina okwemulugunya kwonna okuddukira ku poliisi. Abegambye mugamba bene mu poliisi abantu w'amagye nalandu wamaboveka balina abazaleka mubwabwe nze nzaalibwa Gomba nzalina Kampala kati nagenze ate okugenda mu kukwata ppiki z'abantu. Amapulezidenti ku nsonga za poliisi omukolo gwange nga neebaza kati ate benakuyamba ati benwanyisa balalo nga natamba pulezidenti ate benjagala baddize ettaka ate benwana. Pulezidenti Museveni alina abakungu ofiisi ennene nnyo ye pulezidenti w'eggwanga. Nze ndi muyambi wa pulezidenti bwemba namusaba ku mukolo gwange azze abantu be bajja ku forest abazze ku ttaka abantu b'ettaka kakati ate ntandika nti balwanyisa bave ku ttaka. Nze ndikola mu ofiisi ya pulezidenti ensonga za tekwatako kubanga ekisooka yenze abadde manyi kati tusobole okuzza abantu ku ttaka. Ettaka lino eryogerwako lisangibwa ku byalo okuli Kaalusina, Kalyamawolu, Kyabagambe n'ebyalo ebirala era nga kuliko abantu abasoba mu 500. Anetina Kayibaale yakusakidde eggule lino lwa KTV Amalindirire.